N'olwaleero wabaddewo okulowooza nti alipoota y'akakiiko ka Paalamenti y'ebyamateeka ku nsonga y'okuggyako ku myaka ena yanjulwa. Kino era kyali kisuubirwa mu nnaku 2 eziyise. Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga avuddemu omwasi ku nsonga eno. N'ategeeza nga bw'ayisa ababaka ku bbalaza Ssabbiiti ejja banjulirwe ya lipoota eno. We shall convene on Monday at 9 o'clock in the morning so that we can have sufficient time for debate. Therefore, Parliament will convene on Monday at 9 o'clock to receive the report. Paalamenti eyawamu tetuula ku bbalaza okuggyako nga sipiika alabye nti kyetaagisa. Kadaga ategeezza ababaka nga bwe waliwo alipoota endala ey'ababaka batakkiriza mu alipoota ennene naye egenda okwanjulwa. Both the reports, the majority and the minority, and thereafter debate will ensue. I'm now directing the clerk to upload the reports so that members can study them during the weekend. Twogeddeko n'ababaka ab'enjawulo ku nsonga eno nga bamu bagamba nti baagala ensonga eno eve mu ddiiro. Uganda babeere n'essuubi naye tebakoma kubeera n'essuubi. Mu ssuubi bateekemu amaanyi gaabwe. Mu ssuubi bateekemu okufuba kwabwe. Basigale nga bakaluubiriza ababaka baabwe. Kirungi sipiika alangiridde tugenda ku debatinga biira eno. Nze ku lwange si ya njawulo. Tugenda kugikola nga bizinesi endala yonna ya Paalamenti. Okay? Buli omu ajja kwogera kyasaana kwogera oba kyamanyi abalonzi kye baamugamba. Waliwo abasabye wabeewo obukakamu akaleega bikya kaleme kulabibwako. Kulwana, twagala kuvuma, twagala kukola ki, buli muntu abeere kaamu, mukakkafu, ayogere ebigambo bye nga bw'abyagala, oli bw'ona ayogedde ky'otwagala tomuvuma. Paalamenti yalumbibwa abasirikale abaali mu ngoye eza bulijjo ne batandika okuwa ababaka ba Paalamenti era twalina okwetaasa. Era bwe bakiddamu ku mulundi guno tuli beetegefu okwetaasa. Bababaka naddala ku ludda oluvuganya bagamba nti bakwanjula lipoota ey'abatono abatakkiririza mu ya ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka Oboth. Eya minority n'eya majority kati ffe tusaba sipiika akkirize bazipresentinge then tukubaganye ebirowoozo. Buli member of Parliament si kwekweka muli ebyokukuba akalulu. Buli member of Parliament bamuwe akadde oba kitwala wiiki bamuwe eddakiika 5 ayogere ku lwaki awagira oba tawagira. Abaagala ssente oba abaagala muntu omu ng'omuntu constitution bagikyuse. So tulinze naye twagala kumanyisa abanyayuganda nti ffe tuli very clear, tuli beetegefu, tulinze tujja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti constitution yaffe, constitution ya Uganda tugiprotectinga. Tugenda kukola buli kimu kubanga tubadde twetegeka, tumaze ebbanga twetegeka, buli kimu tukikoze bulungi, tujja kubeera wano. Minority report kitegeeza ki? Kitegeeza report ey'abantu abatono. Katolene kikubuulira kiri ekyokujjawo ekkomo abangi bakiwagira. So tujja kujja tukyogereko. Okuteesa kwa lipoota eno kutadde ababaka wamu n'eggwanga ku bunkenke ekividdeko n'ebyokwerinda okunywezebwa mu Paalamenti ko ne mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Speaker.